omukulu edikanzo bwe byava eyo yagezako kubanga kyeyali asinga okwagala mu byonna era yakyogeranga nnyo lunwe ne bwe yabaliranga ku mawulire ag'enjawulo nti of course he needs an appointment to meet with a president of Uganda. Bw'okwata cabinet eya UNMF n'ogamba nti katugeze wa mukulembeze buli omu n'asituka n'awa opinion ey'enjawulo regardless of the goal gye muba muliko gye mutunuulidde. I think it could make more sense than a person who has gone there as an individual. You're not doing this alone. Oba kino tekikola wekka ng'omuntu. Kubanga federation tegigoverninga gwe wekka ng'omuntu. Omukulembeze tasobola kugaana ku meeting abantu bawera 5 oba 6 ne bwe muba 10. Alright, yes, nange tubaniriza ku mukutu gwa Kaifa Shiji the broadcast ko tusinzira kubanga tukwasaganya ensonga ez'enjawulo tuba tutudde nga wentera okubagamba tulina gwe tukolera ku sing ate tulina gwe tukolera kujjawo wabula we do this for the best of everyone. Babida Kaifa straight out at DXB to Uganda to the only the alien skin of Dubai, the Bobby Wine of UAE. Nga nze njituddeko Kaifa Shiji the broadcast okugezaako kubanga kwasaganya ensonga ez'enjawulo wamu n'okugezaako kuyitirako mu mbeera bwe ziba zigezezaako kutuuka mu areas ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo wamu n'okubunira eggwanga lyattu Uganda. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tutunulira omukulu Edirisa Musuuza oba aka Eddie Kenzo ng'ate ono nno ye CEO Big Talent Entertainment Company era nga yagikulira omukulu Edirisa Musuuza era nga yenanyini City Loss Hitmaker era nga ye musajja president akulira ekibiina ekya National Musician Federation UNMF wali eri mu ggwanga lyattu Uganda. So mumbeerayo nyongera okubanga amakubiriza okusubscribing okulike nga muno okubunyisa omukutu guno naye natabumanyi agenda mu maaso n'okubanga ayongera mu maaso n'okumanya nti Kaifa Shiji the broadcast gye bali bagezaako okubanga bakwasaganya ensonga ez'enjawulo n'okutumira kutumira ku baganda bange ye muwanga amawanga ag'enjawulo abali Saudi Arabia abali Dubai Qatar Sharjah Abu Dhabi yonna gy'omanyi nti owangalira naye nga yokumira ku mukutu gwa Kaifa Shiji nyongera okubatumirako mwenna abali Uganda awo mwebale nnyo omukolo gwe mukola ogw'amaanyi nnyo musajja waffe tumuyisaamu akensuso gwe Sudiman director eri Zahal of course abantu abagezaako okubanga bakikwasaganya mu ggwanga lyattu Uganda awo kasita kiba yakikwatagana ku Kaifa Shiji nyongera okutumirako bawala bange omuli Husna Zahara kosa ne mutabani wange Shakibu wali mu ggwanga lyattu Uganda ati daddy abaagala nnyo era abaagalira nnyo ddala. So tuba tusimbudde naye nga twerabira tuli proud powered by Lily Beauty Parlor gwe leetaga okubanga osiba enviiri weetaaga okubanga bakolako makeup enjala with conjunction Jordan Classic Nails bewayo okubanga bakutereza omukazi eno oyagala kika kya njala ki nze nali simanyi nti n'enjala zirimu ebika nga bazikola okitegeera ate nga Lily Beauty Parlor kugamba yakuleetedde wigs ez'enjawulo mu bungi gwoyo n'omukazi eyeetaaga okubanga wakoowa okubanga osiba kibayita enviiri just kusalinako n'oyambazaako ekibaakulo oba ekibandiiko. So mwekwate enamba yaabwe eryawo wansi ajja kubakolako bulungi nnyo ddala ate nga yakuleetedde package gye batumye Lily Beauty Supplies weetaaga okubanga okusuprising omwagalwawo olina baby shower olina birthday olina anniversary era surprising omwagalwawo ku mulimu anyway so long as it's a surprise bewaddeyo okubanga they got you covered upon that. Okay, tusimuludde era tuyingiddewo mu bisenge bino ebya news oba mu bisenge bya mawulire ogezaako kubanga tugetambuza kale gye muvuddeko amawulire gabadde nga mu nkubu agabadde gagezaako kubanga gatambula bagamba UNMF oba Federation yaweerebbwa bilioni 18 nga bilioni 15 of course tezimanyiiko kyezigenda kukola naye nga bilioni 3 zaali za kufacilitatinga ekifo wabadde bawangalira wabadde bakolera emirimu gya UNMF oba gya Uganda Musician Federation. Twalaba omukyala Cindy yagezaako okubanga avaayo nga wakanya ekyakolebwa ekyo nti tekisoboka government yokubidde side nga agezaako okugamba nti Federation esubscribingako abayimbi nga 10 so long as atoba ekibiina ekya UMA kyo kisubscribingako abaana oba bayimbi abawera omutwalo mulamba ogw'eggwanga lyattu Uganda. So embeera yali yawo naye nga omukosi twalaba bonna ab'ebibiina bino bayitibwa wali eri mu lukiiko olukulu olwa parliament ne bagezaako okubanga babuzibwa ebintu eby'enjawulo oba ne bagezaako okubanga bateekawo
enchuka oba amendments ezenjawulo zebali bagezezako kubanga bakola bazongere mu kyetuyita copyright law eriraninga mu Uganda ndi system mweri naye already mulimu ebintu ebirakingamu bingi nnyo abayimbi bano mu kwegatta kwabwe bagezako kubanga baagala batuuse oba eddoboozi eryawamu libere nga litukira ddala ku muntu oyo waggulu oba ababazi b'amateeka oba akakiiko aka legal affairs wali eri mu parliament. Of course basooka debating akateeka ku bill wali eri ku floor of the parliament, then bwe liyita with the majority, then ne bagezako kubanga bakola ennongosereza ezabagezezako kubanga bateeka mu tteeka eryo wamu ne mu mbeera ez'enjawulo. So omukulu edikanzo bwe byava eyo yagezako kubanga kye yali asinga okwagala mu byonna era yakyogeranga nnyo lunwe ne bwe yabeeranga ku mawulire ag'enjawulo nti of course he needs an appointment to meet with a president of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, era ng'asaba nnyo appointment eyo ebeere nga ekola ki emuweebwa agezeko ku meeting omukulembeze yenga agamba with that appointment ayagala munnyonyereremu ebintu ebiruma abayimbi bingi ebintu ebikola ki naye ng'ate si gwe gusoose mwami Eddie Kenzo no ng'agenda okumeetinga president w'eggwanga oba Museveni kwegamba embeera zenyinyi awo Eddie Kenzo ne bwe yali asiranidde gye yali Ivory Coast bigambibwa mbu abakulu bamuteekamu akasente okufuba okulaba bamuteekamu ennyonyi yamujja Ivory Coast omuzza ku bwabwo tulaba mu kaseera ako mwe yagiriramu bwe yakwatira awards n'agenda n'amitinga omukulembeze w'eggwanga ng'awangudde awali ng'agezaako okumugamba ateekeddwa okuba ng'ali kugonayizingibwa biki mu mbeera ezaliwo zonna mwakola ki mwaziraba. So Eddie Kenzo yagenze n'amitinga omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni ne beetaba mu kafubo akatakiriziddwa mu bannamawulire oba bannamawulire abatateddeyo okumanya biki ebyavudde. Of course omukulu wavaayo yaba alina okunnyonnyola Eddie Kenzo what happened, what went wrong. So mu kuvaayo kwe ebigambo bye yagamba nze nagenze to demand immediate amendments in a copyright law ye tetutamanyi wabula kyemmanyi kiri ekintu kimu nti federation ng'ekibiina ekyalibadde kitwala association zonna zetulaba mu Uganda eziri under musicians whatever ba DJs baani ba art and what zirina okuba associations nga nyingi nti balina okuba nga bavuddeyo nga beekutte ekitole okuforminga federation eyo which is okay kuba tulaba operating as an independent association ne federation eraga emirimu gyekola gyaki naye nga ate golo balina atya eyemu. So omukulu Eddie Kenzo bwe yagenze wali okumitinga omukulembeze ye ng'agamba ayagala mutegeeza ebiruma abayimbi ebintu ebiri mu industry ebitagezaako kuba nga bitambula bulungi ebyo bateekeddwa okubakyusizaamu mpo ng'abayimbi balabike okuba nga nabo bafuna mu ki mu waaka waabwe oba mu mirimu gye bakola nga bo. Naye nze kindeetera mu miitingi y'omukulembeze ow'ekibiina kya federation wamu n'omukulembeze w'eggwanga nze dawuti yange eriemu era eri wano embuuze etya yo ogimbuuza osobola okumbuuza etya dawuti yange eri nti ene kibiina oba buli association yonna oba buli bode yonna oba buli community yonna webeewangalire w'enjawulo wabaawo kye tuyita governing body wabaawo kye tuyita cabinet ebeetwala community eyo. Federation bwe yavaayo ne formingibwa abayimbi bangi basubscribinga ku federation kyenawulidde nti I think abayimbi ng'ovuddeko nti bali bagenze beetema ati bagenze bavaayo nti baali bagenda bakunukkiriza nabo okuwera omutwalo afuuki ekyo sikirinaako bulungi nnyo ki idea and I don't know about that oba ddala baali bakunukkiriza okuwera ki omutwalo. Naye federation erina akakiiko akatwala federation ngayo UNMF cabinet oba Uganda National Musician Federation cabinet akakulwa omukulu Edilisa Musuuza kuliko bapalaso kuliko omukulu Byebe Kulu ng'omuwanika w'amajja ne kubako vice president nga Shiba Kalungi of course Spice Diana ye yavaayo ne kubako of course akakiiko kanene nnyo akali awo kaba kakwasaganya federation. Naye nganze ngero omuntu atunulira ebintu bino nkiwa Eddie Kenzo nga bwe yagambye nti ye yagenze kulobingira abayimbi nga bwe yakitadde mu picture yo nti kulobingira abayimbi. I think you're not doing this alone oba kino tokikola wekka ng'omuntu kubanga
federation tegigoverninga gwe wekanga omuntu bw'ovaayo nti kintu kyakusakira abayimbi you have to sit down. Yes, oyinza okukeera ku makya n'otugamba nti twatudde wansi ng'akakiiko ne tusalawo ngende meeting omukulembeze nze kantwala ebirowoozo bannaaye ne bwe kiba ki omukulembeze tasobola kugaana ku meeting abantu bawera 5 oba 6 ne bwe muba 10 bw'okwata cabinet eya UNMF n'ogamba nti katugenze wa mukulembeze buli omu n'asituka n'awa opinion ey'enjawulo regardless of the goal gye muba muliko gye mutunuulidde. I think it could make more sense than a person who has gone there as an individual. That means you went there for individual benefit. Togenze kulobingira abayimbi nga bw'okiraba wagenze kulobingira big talent kino nkyogera kubanga singa omanyi nti wadde mugenze kulobingira abayimbi nga bw'okyogera walikutte cabinet n'ogamba nti omukulembeze twagala tumu meeting but as a cabinet of what federation nowayo namba y'abantu gy'owulira gye weetaaga okugenda nayo okumiitinga omukulembeze bwewa namba eyo ne baba scheduling appointment ne mugenda ebikezo bano bonna ne basooka boogera of course gwe boolina okukyeyalinga kati olwo n'oyanjula cabinet yonna nga bw'ofuga nayo nti nze pulezidenti w'ekibiina ono ye munnange ono ye muwanika ono ye PRO ono yakolanga secretary ono yakolanga treasurer ono yakolanga chief whip waffe ono yakolanga wempisa n'oyanjula ekibiina ky'okola nabo naye gwe bw'obeera face value kitegeeza bano abalala obabisse they are only going to consider ebintu byo gwe nga gwe by'otutte of which naye bw'otwala ideas ogenda okutwala ogenda zitwala nga ziri in benefit of your own. Nsize Kaifashi bwe mpeba omukisa okumiitinga omukulembeze yenna abaafuga eggwanga bwe ŋŋendayo nsooka ne ntunulira ebinyigiriza nga nze ng'omuntu mu lubu lwange lwengwamu oba famire yange Eddie Kenzo nti muyimbi alina studio alina ki alina sooka kutunulira ebifacilitati nga ye sente omukulembeze waba yeeyamye bbawa tebateddewo kamera tekyabadde kikabadde kafubo ka Eddie Kenzo n'omukulembeze abakulembeze ababiri waliwo NMF n'ow'eggwanga kitegeeza ne sente omukulembeze aba yeewamye bbawa ne baba gangenda bbawa bilioni 10 no one knows Eddie Kenzo ne bwatuusa 5 naga omukulembeze atuwadde bilioni 5 teri agenda kujali simply because you know nothing ku kyatuusewo there. Eddie Kenzo tobeera mufuzi beera omukulembeze bro omuntu yenna omufuzi yo yaputinga himself in front and live when there is something beneficial or when there is something good kyonna kiba kigenda okutuuka nga waliwo omulyo yaba yagala soke maaso alage nti bano abalala bw'aba talina kyayogedde they cannot say anything they have nothing to say naye nabo baba n'ekyokwogera era baba n'ekyokusalawo baleke batuukirire omukulembeze bayimirire mu maaso ge regardless of anything bayimirire bamugambe nti omukulembeze w'eggwanga nze nga Shiba Kalungi ndi feminist nwanirira abakyala naddala mu mbeera bweti ne bweti n'ekirala fe abayimbi abakyala tukosebwa mu mbeera z'abamanager bwezi ne bweziti tutulugunyizibwa mu mbeera bweti ne bweti naye aweyo aside of the story naye okusinziira ku mbeera eyo industry yaffe eri bweti ne bweti ekyo kiggwe bwekuba nga kuliko abayimbi abakulu nga bamumuli Katumba baani ayimirire naye amugaye muzeeyi ffe twakuba endongo emyaka egiyise emingi tusinga bano abaana experience mu ndongo ya myaka 30 naye munaye tetufunye mu nkuyiiya kwaffe simply because nti abantu abatulyako baki bangi ate nga balya ku biyiiya ebyaffe bye twakira ku makya ne tukola ki ne tuyiiya kitegeeza aba ataddeyo up ekintu ekyo naye kati Eddie Kenzo kyogenda okuba kiba kitunuulidde abayimbi aba generation yo moso gwe kennyininyini wagezi ono individual benefit not in a public or industry benefit nga gwe bw'okigamba nti wagenze kulobingira abayimbi of which we don't know biki ebyateeseddwayo of course ne baba mwateeseza ne mutuuka ku conclusion ki you cannot come out and say it all you will say abantu bye baagala okuwulira from what happened there kuba buli muntu aba iga nga baagala kumanya Eddie Kenzo yogedde kino omukulembeze. You understand? Era ne bali benyini bw'otula nabo mu federation oba ogenda bagamba ebyo gwe byoyagala bawulire noti biki byewayogedde oba ogenda kuwona ku bibale
Omukulembeze namugale twetaaga copyright mu bwangu ddala, twetaaga okuteekamu enkyukakyuka mu bwangu ddala. Ate nga mpulira amendments ezo zaakolebwa dda just ndowooza tezinaba kuteekebwa ku floor parliament kuzidibetingako, olaba biki bateekeddwa okuba nga bakyusaamu ne byebongeramu. Kyesimanyi ekyokubiri nti oba mukulu Eddie Kenzo gye yagenze okuba nga ye kye yayise okulobinga nti ye wali akakiiko akabaga amateeka oba akayisa amateeka tukimanyi ffenna gayita mu palamenti eri gasayiningibwayo ku executive oba gasindikibwayo kubeera nga gateekabwako final stamp oba final signature. Naye nga everything kyonna kyonna kye mwagala kyonna kyonna so long as it is concerning copyright it begins here in the parliament of Uganda. Ekulirwa mama Anita Among. Awo buli kimu ekirina okutandika n'ekisooka kyambuka eri kasozi nga bano bamaze okifiritalinga baweeyize biki ebyetaagisa mbaggyemu ebiteetaagisa bongeddemu bye mwagala bongeremu kasita biba nga biri worth that. Then nebanga esobola okusindikibwa eri of course legal team ya parliament nebikolako bulungi nnyo buli kimu ne kiba nga kiggwa ne bifuuka etteeka ne liteekebwako omukono omukulembeze w'eggwanga nti kati copyright law okusinza ku byewakyusizaamu bwe biti ne bwe biti embeera eri bweti ne bweti era buli kimu kigenda kuba nga kikola bwe kiti. And of which twalibadde tukulaba essaawa zino ng'okulidde kakiiko mugenda mu parliament nga bwe wakikola ogwasooka. Setumanyi oba parliament yekwata ne ggwanga kati genda ow'omukulembeze oba ngawe wali ogenda mu parliament actually with this question you took all the members ngawe ba belonging to UNMF nobasitula nobatwala mu parliament wakisibwa akikoze ng'ogenda ow'omukulembeze tolaba nga kino ekintu kirimu okwekubira mukulu Edilisa Musuuza. Kati mbulira omwana eri ono ali eno wansi atasobola kufuna kifaananyi na mukulembeze wa ggwanga ng'Eddie Kenzo bw'akikola mumulese mutya omuyimbi omuto atandika okweyiya musajja wa. Ate nga siba seerabidde bulungi nnyo mukulu Eddie Kenzo ono alina akantu ke yayogerako emabega kaawo. Yana Kenzo kanabo oba nkijjukira naye nga mu bigambo bye yagezaako okuba nga agamba nti nze mbonyeebonye essaawa zino tewali kikyali kintu kikyayinza kunnyeenya okuleka ng'onkubye masasi n'onzisa n'ovaawo. Kitegeeza nti agenda okukola kyonna kyonna kyakola essaawa zino is on the mission etaliko omuntu yenna agenda kumuyimiriza. Yakyogera nti ze boyi ndabye ennaku tokyalina kyoyinza kukola nekinganga okuleka ng'onkubye masasi. Ye Eddie Kenzo oyo kitegeeza kyonna kyonna ye mwetegefu oba mugenda kwogera biki oba ki ekigenda okutuukawo. Is ready for everything. Is ready for war. He doesn't care how you are going to approach him but he is ready for you. Come for him, he comes for you. Ye yageze omukulembeze byonna byajjeeyo oba jjeeyo kinaki talina nekimu kyagenda kubanga abateekera out abagambe. Naye nga nze kino nkigamba oba nkiddamu nga nkikugamba mukulu Eddie Kenzo nti kino kyabaddemu obwa selfishness. Okitegeera lwaki nkugamba nti kyabaddemu obwa selfishness nti gwe kwesitula nga ggwe ng'ate olina cabinet gy'okulira ekyo ekintu kiba kibi buli we weekulembeza n'oleka banne emabega bano nabo beetaaga omukiza badeserving that chance to meet the president bamubuulire kuba buli muntu nyinza okuba nga nina ideas ezange naye nga togenda zituusa nga bwe njagala nzoogera oba zituukeko oyo omuntu gwe njagala zituukeko. Bagamba akuddira mulimba taluwoomya. Kitegeeza nze bwe simutuukirira oyo ne mubuulira kubanga reported speech ebiseera ebisinga tetera kuwoomwa nga bwe bagikola. Kwajjukira kiri kiva ku mind on the source nga kitegeeza ekituula kiba kituulira ddala ku nnyama. Ekiseera so Edilisa Musuuza mukulu Eddie Kenzo omukulembeze wa UNMF abasinga bajja kuwa naye nga nze oba nga ddala kituufu wagenze nze nkuwagira olye kyonna kye kiri kubanga oli muyimbi oyimbye yes fine. Me I appreciate you as an artist, a very big good artist, Eddie Kenzo. Oyimbye otambudde mawanga ag'enjawulo omitinza abayimbi abanene bangi ab'enjawulo. You've met a lot of different music industry from different worlds.
or from different countries. Kitegeeza kyokolo oyina experience okusinga abayimbi abakoze ki abalala basigadde awadi ozozi wangude. Me I appreciate you for good music. Abasinga bayizo chitaminga into other things, but you're doing good as far as music is concerned. For that I give you a thumb and a big up on yourself, Edirisa Musozi. Hey. So mumbere yo zengenda kuwagira wama Edikenzo obere mwerufu eri banno, obere mwerufu ali akakiiko kotwala bajja kwongera okukkiririzaamu ng'omukulembeze gwokola ki gwe batwala. Binnyo bigenda kuyitibwa ogenda kubwa goge mazima bagenda kukubamu ebituli. You understand? And banji njera batalese okwebuza Edikenzo agwa ku side ki? You haven't come out no government is go kuside yen what why never why get no government is I'm on the neutral ground. That's why some people they are confused of me. Tebamanyi wawengwa because I need all the people. Naye munange liyaba to bonga you either belong to one side or neither of the two. So gezako kubanga we sorting afa tuko appreciating and that's very good what you're doing. Kubanga nzikira buli actually ne wali mu America way back. Wali ne Flavia na mulindwa ne kawali Isaac Kaizo ine kintu kyawayogera no gamba nti singa tulemererwa kufuna copyright mu Uganda actually wakibagamba Flavia ne Kaizo mu ntegekere ekitebe wano sigenda kuddamu kuyimba genda Bulaya nkube ekyeyi. I'll be here in America njenga nze kuba kye mu ntegekere ekitebe kitegeeza Edikenzo yagenda okulayira bwatu in quotation yali amanyi ekiddako era yali amanyi what is going to happen next. Ngokuvayo n'obuuka parliament nga tena kuteekateeka zonna n'obuuka akakiiko akabaga amateeka n'ogenda direct to executive. Muganda wange zo directive toziyita ntemu. Gwe bamanyi bameka basaba appointment n'omukulembeze w'eggwanga ziweebwa bameka. Naye buli afunye ekifaananyi n'omukulembeze w'eggwanga bwe bavaayo abasinga balimba byabwe bwe batakikozesa kulimba bantu bafundikire bafuuse baffe. Kuba kati Musuuzi ajja kugamba nale omukulembeze w'eggwanga nga twogera ku ki? Ku copyright law. Owakana ng'akugirayo ekifaananyi. Okay? Kamala mukebera wa Edikenzo miti simusi oba nfuna nga tolina kyogenda kukola ki kyogenda kubanga omugamba omukulu omulabye omukulu teri amugambayo yabalena mukulembeze w'eggwanga uyo akafaananyi k'amaanyi nnyo ng'ataddeko masiki yenna awumbye emikono alaga musajja mu president byonna byeyogedde mbiwulidde. Naye nze ndi ku saidi yo lwakuba abantu tebanzikiriza abantu tebaagala kumunembere ku saidi yo. Abantu abo bonna munaye president tubeetaaga naye nze ndi naawe. Ate waliwo n'ebigambike ebiri mu nkuubo nti omukulu Edikenzo alayika ali ku kakiiko akamu akagenda okulonda abayimbi abagenda okubanga bakwasaganya the upcoming election. Okitegeera upcoming election 2026. Bana Edikenzo weyagadde maswali omulabye n'omukulembeze w'eggwanga mulabe Edikenzo ali bulala. Naye nga anyway it's such a blessing bwe kasita n'akozesa ekintu kino bulungi nnyo ddala kituufu nze era wano ku mukutu gwa Kaifash nkusabira olobingira abayimbi ate kino kigase bonna abayimbi oleme kugamba nti atasubscribe nga ku federation leteeka terimukwatako oba bino bye tuva okukola tebimukwatako. Omuyimbi ne babanga atasubscribe ku federation gezaako okunoonya mpenda kizoyinza okubanga ogatta abayimbi bonna wamu n'okutandika okubanga bakukkiririzaamu. Kubonedde abayimbi abasubscribinga ku association ya UMA they have already shown sided bo tebakukkirizaamu nga bo okitegeera. So okulaga sense of a good president oba a good leader you have to bring them all together. I think you should find a way botekeddwa okwogera ne maama ono bwe bayita Cinderella byebye musobole okubanga becoming up together
to lead this together. Nga mujjeko ebyokusosola bw'ataabo, mulimu aba people power bw'ataabo, mulimu aba FDC bw'ataabo. I think when it comes to industry, you're all one person. Regardless of what, mwina kuba kimu. Edisa Musuza, President UNMF, unite all the artists. Stop okugamba boboli yava mu federation, akasente kaze, no one is going to touch on this money. No, the whole money belongs to every musician. Wakwa bazijaya basinga munaye bazikozesa on individual benefits. Kuliro omukulu Ragadi bwe yafuna yaliwo binge kululwe okitegeera omukulu Byebekulu bwe yafuna yaliwo binge azza mu bibye katukatulaba omukulu Edikenzo bw'akwata ejjamba lino erye billioni zetuwulire 18 zikyali mu pipeline mbu kikyagenda okuba nga azzaako. For we are here tubeegesa amaaso ate si ffeffeka wabula ensi yonna ebalaba. Whatever happens, people are watching. So, don't say that has been ready Kenzo for you. Of course, say right away. Kwebaza okubanga obaddeko from wetwatandikidde okubanga tutuse ku nkomekerero ya kino nenyongera okubanga nkwebaza okubanga osubscribing ate era nenkwebaza okubanga oliking era nenkugamba nti share, like and comment. Let us support each other as Ugandans, as people of one Nambi and Adam. Yali Adam nena kintu ng'abaana ba kintu n'ennambi tugezeko okubanga twesapotinga, tugezeko okubanga twebererawo mu mbeera ez'enjawulo. So mukutu gwa Kaifash UG the broadcast ko tusinzira okubanga tukusasanyiza ebintu ebyenjawulo ate nga tuba proud sponsored by Lily Beauty Parlor gwe neetaga okubanga abakolako enviiri makeup biki byonna n'ebisigadde beekwate ku namba yaabwe erya wansi bajja kuba bakolako bulungi nnyo ddala. Right here mbasigadde nze Daddy Zahara, Daddy Husina, Daddy Shakibu omubwati mu mbeera zino gezaako okubanga nkwasaganya ensonga. So sigera kubanga nsukawo mu kaseera kano Lily Beauty Parlor of course CEO Lily nkutumirako nnyo yonna gy'oli omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo okubanga mu kaseera katugezaako okubanga tukyasana ate festival season anti aba yatandise ddo bikola omukyalo oyo naye anyongera nnyo okutumirako bosi wange. Thank you so much. Keep it up. May God bless you for everything you do. Era asaba Mukama Katonda akwekyo singa okwagala. So sigera kwasukawo wana kubata kumira mpeera mbagala nnyo. Kaifash UG the broadcast. I sign out.